wandyongeddemu essaala gwe yonna gy'osinziira olw'ensonga nti lawyer wa National Unity Platform amanyiddwa nga Anthony Wameli embeera ye yeeyongedde okwonooneka. Gwe yonna gy'osinziira okubanga weekuumidde ku mukutu okusobola okubanga essaawa zino okimye update ezigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Tugamba ekyo mwattu ky'okola okola ky'amaanyi era ne tukwebaza gwe yasubscribinga n'onyiga n'akade nti weebale nnyo. Yes, olunaku olwaleero amawulire ge tukuleetedde era mawulire ga nnaku era ng'amawulire gano gakwatagana ku mukulu amanyiddwa nga Kanso Wameli. Ffenna tumanyi nti omukulu Kanso Wameli emabegakaawo ebbanga eriyise azze ayina ekizibu eky'omulubuto era nga mu ggwanga wano erya Uganda bazze bamukebera. Abamu baali bagamba nti obutwa bwamuyitirirako obungi olw'ensonga nti ffenna tumanyi ebigenda mu maaso mu ggwanga, so tosobola kwebuuza oba ki ekyamutuukako. Ayinza okuba ayina gye yabujja, naye ate we yagenzeeko mu ggwanga erya Amerika kyagenza okuzuuka nti omukulu ono yalina stage 4 colon cancer, nga cancer amusensedde yenna. So mu mbeera eyo abasawo bagezaako okukola byonna ebisoboka, naye ate amawulire agakavaayo galaga nti ate omukulu embeera yeeyongedde okutabuka olw'ensonga nti eddagala lye bamuteekako erya chemotherapy eddagala lino lya mutawaana. So mu mbeera eyo ye ng'omuntu tasobola dihandolinga. So omukulu Wameli embeera gy'alimu yombi nnyo. So mukyala we amanyiddwa nga Olive Wameli kigambibwa okuba nti ye nga ye olunaku olw'eggulo wabaddewo plans ez'okuba nti omukyala ono yasitudde oba ayinza okusitula okugenda mu ggwanga erya Amerika asobole okuba nti amuyambayambako. Tekinakonfamingibwa oba yagenze, naye nga wabaddewo plans ez'okuba nti omukyala ono agenda mu ggwanga erya USA asobole okuba nga ayambayambako bbaawe. Yes, Wameli n'okwogera ku ssimu tasobola olw'ensonga nti yavuddeyo n'agamba nti ye ng'omuntu awulira ng'obulamu bugenda. Awulira ng'obulamu bugenda olw'ensonga nti kansa ye nga ye n'abazungu kye kimu ku birwadde ebikyasinze okuba nti byabalema, naye tukkiriza Katonda nti omukulu Kanso Wameli Mukama ajja gezaako muyamba asobole okuba nga atereera, yadde ekirwadde ekimuliko ate stage gye kirimu byonna bitiisiza ddala. Naye ng'ate ffenna tumanyi nti n'omwaka guno omukulu bambi Wameli gundi law firm ye yasobola okuba nga ewangula okuba law firm ekyasinze okuba nti yakola emirimu era yawangula emisango mingi omwaka guno era awaadi eyo bagitwala, naye mukulu Wameli teyasobodde kusanyukira kwenjoyinga awaadi eyo olw'ensonga nti ye akyali ku ndiri, naye abakola mu law firm ye basobodde okuba nga awaadi eyo bagijaguza okusobola okuba nti be banywedde mu balooya bonna mu ggwanga lya Uganda akendo okuba nti be balooya oba law firm ekyasinze okukolera ddala wano mu ggwanga lya Uganda. So ebintu we bityo bikyali. Kanso Wameli yeetagira ddala essaala olw'embeera gy'alimu. N'avaayo n'agamba nti musobola n'omusapootinga, osobola ogenda ku page ya Shadow Minister amanyiddwa nga Muwada Nkunnyingi, osangeyo ennamba ya mukyala we Olive Wameli, osobola okubaako naawe ekyosindikayo musobole okuba nga tumuyamba financially olw'ensonga nti buli lunaku waliwo bbiiru gy'asasula wali mu ddwaliro eriri mu Amerika, ate bbiiru nga si ntono. Buli obulwadde bwa bbeeyi, buli obulwadde bwetaaga ssente mpitirivu. So gwe yonna kyonna ky'osobola gezaako okuba nti omuteerako ku nnamba. Genda ku page ya Kanso Wameli, manya page ya Muwada Nkunnyingi, Kanso Muwada Nkunnyingi. Genda ku page ye ku Facebook ojasangayo ennamba ya mukyala we. Ennamba gy'osangayo osindikeko kyonna ky'osobola, naawe obeeko ettafaali ly'oyambye ku bulamu bwa Kanso Wameli. So we bityo we bikyali, naye nga ffe tugamba bugambi weeyongere okuba nti omukulu omusabirako olw'ensonga nti kino ekirwadde kyo kikambwe era nga n'omuntu nga ye tasobola kwogera bulungi, naye nga tukkiriza nti mu maaso awo ajja kutereera asobole okuba nga addamu akole emirimu gye.
ku Prejan Media likinga commentinga era osubscribinge.